tukuwaniriza amawulire agataliiko nfuufu enkya ya leero yenze Paul Mayinja ne Mebo mulungi tugenda gakuddiramu gonna nga bwe gatambudde ekiro ky'olunaku olwajjo. Katusooke tugakutuuseko mu bufunze tugenda kujja nago mu bujjuvu ebikulu mu gataliiko nfuufu. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Obvious distillers basangibwa endajja nkumbi opposite Shello Cars. Taste the greatness. Spice up your breakfast with Prestige margarine, easy to spread and fortified with vitamins. Find Prestige margarine at nearby supermarkets and shops. Chituza kumyewonga yeyubudde kusinyisi lukubiroka wewangulira mu promotion yaffe yenulika ndi wine tubera wansi wakasanikira kyosangayo kyowangula. Poliisi ekubye amasasi ng'efuuza abavubuka abateega abantu ne babanyaga. Ekutte 14. Twagala kumanya mazima. Abakazi balumiriza omusamizi okubasobyako nga yeefuula abajjanjaba. Pulezidenti Museveni atongozza ekkolero ly'amasannyalaze agava mu bisaaniiko. Lyazimbiddwa Meta nga bajaguza emyaka 10. I want to thank and congratulate the Metas. Abavubuka be baafeera okugenda e Butuluki okukubayo ekyeyo bakyasobeddwa. Yabanyaga takwatibwanga. Tulina obulumi. Tugasimbudde n'aba crime intelligence nga bali wamu n'abakulira ebikwekweto ku poliisi ey'Ennateete bakoze ekikwekweto mwe bakwatidde abavubuka abawerera ddala 4 abaludde nga batigomya abatuuze mu kitundu. Bano bawaliriziddwa n'okukuba amasasi mu bbanga kuba babadde bagezaako okudduka. Abatuuze b'Ennateete ne Lulunguja baludde nga beemulugunya ku bavubuka n'ekimye ky'abasajja abateega olugu lwe bakuba nga bajjako ebintu byabwe bye baba nabyo. Muno bazingiramu n'abaana b'amasomero ng'ekyewaliza okutuukira mu ofiisi ya DPC w'Ennateete Kakimu Robert bamusirina ku gye bayitamu ku bavubuka bano. Abatuuze bamulagirira ebifo abavubuka bano bye babeeramu ekyamaliza okulagirira crime intelligence Ennateete Mugisha Makri n'akulira ebikwekweto Kalyango Samuel okusalako ebifo bino abavubuka bye babeera. Bano bagenzira poliisi walizira okuba amasimu bbanga okukwata abavubuka ne 14 abagezaako okudduka. Abasinga bakwatidde basangira nga bazenya zzaala n'abalala mu kibala nga bali mu kufuweeta enjanga n'okunywa omwenge. Abalabiddwa nga badduukira abasirikale bagobaganye nabo okubakwata. Abadde nga bakwata abavubuka bano batagedde kulabikira mu kamera zaffe bategeeza nga ekipya ky'abavubuka bano kazi abakulaba nga bwako obujulizi abakutuusaako obulabe. Amyuka omugizi wa poliisi mu Kapeere Luko yesikira okukwatuka abavubuka bano abaludde nga bateega abantu. Abantu 13 bakwatiddwa n'ebiragalalagala nga bano bebateeberezebwa okuba nti no bateega abantu okubakuba okubabbako ebyabwe. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso tujja batubuulira ebisingako banaba waliwo ekipya kizuuse. Kiza Martin yakusakidde Bukedde TV.
Waliwo omusamize atuyanidde mu lukiiko lw'ekyalo bwe bamulumiriza okusobya ku bakazi nga bagenzeeyo okubajjanjaba. Olukiiko luno lubadde lukubizibwa abakulembeze b'abasamize mu disitulikiti e Nakaseke. Olukiiko mwe balumiriza omusamize Omuyiggo okusobya ku bakyala n'abaana abagendeewo okubakolako lubadde ku kyalo Nakatandagira mu Semuto Town Council mu disitulikiti Nakaseke. Iggulo okutwalibwa mu bakakiiko kiddidde Ronald Sekamate kitaawe w'omuwala ow'emyaka 16 amannya agasirikiddwa okwekubira enduulu eri abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi nga yeemulugunya nga batafunye bwenkanya oluvannyuma lwa Igulu okusobya ku muwala we. Ekiddoboozi liva mu kamwa ka mukyala wange. Ensonga omwana gye yategeeza maama we nga bali mukuu badde bakomawo eka. Omwana ng'agamba nnyina nti maama omusajja ankozesezza. Olukiiko luno lwetabyemu abasawo b'ekinnansi abakulembeddwa Matovu Ziriddamu nga n'abakyala babadde basusse okwemulugunya nga Igulu bw'abasobyako nga yeerimbika mu ky'okubawa eddagala. Oluvannyuma lwa Igulu okusobya ku muwala nti yamutiisatiisa nti kavu n'ayogera anaalaba ekinaamutuukako bwe yagamba abazadde kwe kutwala ensonga ku poliisi nti gye yamala ennaku 2 n'ayimbulwa. Yamala okunaaza nali ngenda okwambala engoye n'angamba sokolendeko ng'anganye n'okutunula nagenda okuwulira ng'ayagala tandika okunkoza nengezaako okuvaawo nengezaako okulaajana n'angamba ate sirika natandika okunkozesa nankozesa nga wankansira eddagala naali nkansira nga wankozesa nga abaako byalaamiriza nga walaamiriza. Kino kyekyawaliza abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi okutuuza olukiiko era Sekamate yasoose okwanja ensonga ng'asaba obwenkanya. Nintandikira awo ensonga kuzirondoola paka kati we ziri ssaawa ya leero. Nsaba kufuna bwenkanya awasinga waabo. Amannya gaffe gafa erya Nalongo lifa jajja kakayire abaana n'omusajja nabawe ssente bwe ziti tetulina bannange kyetumanyi kati olwayo twagala kumanya mazima. Akulira ebikokero mu basamize Mubaraka Kakayire agambye nti abakazi Igulu bakozesa ate betegeera nga batandika okwewalana. Waliwo omukazi wano mweza na muwala atazze yangamba gwepala nayo noono nene. Ambrose Kibuuka agambye nti abakyala abamu batya okwogera olw'okutaasa obufumbo bwabwe ne basalawo okutuukirira abakulembeze okubataasa. Naye nga bangi abakoleddwako ebintu ebyo era weebali n'abamu ne bagamba nti abamu azadde ne mbaka abasajja naye bataasa bufumbo bwabwe. Twagala tulwane n'ekintu kino okulaba nga amateeka galamula ekintu kino. Eriddamu agambye nti nabo beewunya engeri Igulu gye yafulumyemu ekkomera. Tuggadde amasabo ga mwami Igulu agali ku kyalo Nakatandagira olw'ebikolobero by'abadde akoleramu. Naye naffe kyatukuba encukwe okulaba nga ali bweru mu nnaku 2. Kyokka Igulu gwe balumiriza akanyiza kimu nti abamulumiriza abamanyi nga balwadde be. Omwana bamuleeta mulwadde yeera yali ne maama we era sibimanyi ne bwe naayogera ebingi nga bwakusinga guba gukusinga. Waswa Beka Sentongo yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Ye President Yoweri Kaguta Museveni asiimye abameta abatandikawo ekkolero lya sukaali erugazi erya Skol eriyambye ennyo mu kukulaakulanya eggwanga. Abyogedde bajaguza okweza emyaka 10 n'aggulawo n'ekkolero ly'amasannyalaze agakolebwa mu bisaaniiko by'ebikajjo. Mu kutuuka Pulezidenti Yoweri Museveni nga werekeddwako mukyala we era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni baaniziddwa Mahindra Mehta nannyini Skol ne Regional Director Shama ne balambuzibwa ekkolero lya waya z'amasannyalaze erya Kebo. Pulezidenti atongozza amasannyalaze aga watts 25 agakoleddwa mu mukka okuva mu bikamulo by'ebikajjo. Oluvannyuma bagenze Bangolo mu maka ga Mehta awateekeddwa omukolo gw'okujaguza emyaka 10 bwe kyakkolero lya sukaali eryasooka okuyitibwa Uganda Sugar Factory mu 1924 kati liyitibwa Sugar Corporation of Uganda Limited SCO nga gwetabyeko abantu bangi okuli baminisita n'abaaliko baminisita n'abalala okuli n'abavudde ebweru w'eggwanga. Pulezidenti ayogedde ku famire ya Mehta ng'ekoze nnyo okulaakulanya Uganda olw'amakolero amangi ge bataddewo okuli erya sukaali, waya z'amasannyalaze, ebimuli n'ebirala kwe bagassa amasannyalaze. On behalf of Uganda
and on behalf of the National Resistance Movement, I want to thank and congratulate the matters on 2 counts. Number 1, the elder Meta, who pioneered the sugar industry in 1924. Museveni asabye Meta okusala amagezi afune ettaka alime ebikajjo ebiwera amalewo obutakkaanya bw'alina n'abalimi b'ebikajjo. Grow your own sugar cane. Please stop this war with the outgrowers. I told you grow it. Because the reason I told you Mario long ago, and it was a matter here. Sugar cane is not a high value crop. If you see how much you earn per acre, per annum, it is not compared to coffee, to fruits and other crops. And many of our smallholders have small acreage, 4 acres and less. So the economy in the sugarcane growing is really to divert them from solving their economy. First Lady Janet Museveni asimye Meta olw'okuzimba amasomero n'amalwaliro agayambye nnyo abakozi ba school. I want to congratulate the Meta family on their contribution to the development of Uganda through their many different enterprises, such as the sugar industry, cement and building materials, electrical cables, horticulture and floriculture, and many others. Mubaka bwa Kabaka obusomeddwa Omulangira David Kintu Wasajja ayozayozeza Meta okujaguza emyaka 10. On this auspicious occasion, we extend to the Meta family our hearty congratulations and commend the vision and resourcefulness of your late father, Nanji, who launched this venture. Meta agambye nti mu kiseera kino bakozesa abakozi 36,000 be bawa amayumba n'emmere ate nga babajjanjaba ng'olunaku babasaasaanyako obukadde 13. The Lower Estate give 14 primary schools, 2 nursery schools, 1 secondary school, and all together more than 6,000 children are studying in these schools. Thirdly, our workers are living in houses provided in 46 different locations. Shama asimye emirembe egiriwo mu ggwanga egituusizza yunivasite ennyingi okuggulawo nga zibangudde abakugu bangi okuli bayinginiya n'abalimisa kati abakugu nga bano tebakyabajja bweru wa ggwanga. Now we are getting them, they are available in plenty and we are trying to recruit local people. We are not trying to get people from outside. Amu ku betwogeddeko nabo okuli ali Minisita Sam Kuteesa boogedde ku nkulaakulana Meta gye yaleeta mu ggwanga. Twebaza gavumenti eddembe lyerese n'okuleeta abantu bateekako amakolero nga amakolero bwe gabaawo emirimu lwegifunika. Shortage ezaali ziriwo ne bazimalawo ku bya sukaali n'ebintu ebirala ate kati ne bakola n'amasannyalaze. Bazimbye amalwaliro, bazimbye amasomero, so twagala okubeebaza omulimu gwe bakoze n'okuwa abantu baffe emirimu. Ate n'ebibala bingi bye tukungudde ng'ekitundu. Tulina abaana bangi abakozesebwa wano. Tongozeza amasannyalaze 25 megawatts. 25 megawatt yasoose omuntu okugeneratinga amasannyalaze ag'obuntu obuntu. Oluvannyuma basazeko ekiwakati mu ssanyu. Mukasa Kivumbi yakusekedde gwino okuba Bukedde TV. Waliwo abantu abaaferebwa okutwalibwa e Butuluuki abasattira olw'abantu be balumiriza okukikola ate okuyimbulwa. Bano bagamba nti si bamativu n'akamu kubanga bo baafiirwa ensimbi nnyingi ddala. N'egyebuli eno abavubuka abagalibwa okuferebwa okutwalibwa mu ggwanga lya Butuluuki okuba ekyeyo bakyasobeddwa ekyokuzza kubula okubulwa obwenkanya.
bantu abalagala kugataliko nfunga bagumbye ku poliisi bwayise nga baagala okubayamba ku bantu okuli Abudu Sekiranda Charlotte na Miliyoni n'abalala balumiriza okubajjako ensimbi z'okubatwala ate ne babeefuulira. Eyaddako n'entwala miliyoni 2.26 nezaddako ezimu naziweereza teziri ku lisiiti. Bano na ssente zange na sisita wange. Bano kuli Majority Nasuna Jalida Nasubuga n'abalabe tusanze Makinde Bakuti Maziga n'okusula Totodde engeri Sekiranda ng'oluusi yita James Sekiranda obukodyo obw'enjawulo byakozesa okubajjako ensimbi nga basizira ku TikTok. Ayina kampuni bw'etwala ettake nga batwala mu kibanja mpola mubawo ekitundu ky'essente ne babongerezaako ekitundu ky'essente. Nembeera nga njogeranga nabo ku WhatsApp ne baŋŋamba dde Uganda tukole ku bintu byo osobole okugenda. Tuli abantu bangi era twaloka omusango gwaffe poliisi ez'enjawulo. Abantu bano buli omu ensimbi yasasula ngeri z'enjawulo nga babawe waliseete ate abalala basindika ku mobile money eri mmanya ga Silivia Nampijja nga basasula ssente za passport ne visa n'okusaka tebazifunanga. Kanebawa $10,000 mu 1,000 ze nasooka okubawa. Visa olwafuluma ezo feke visa ze baatuwa mu bifaananyi ne mugamba air ticket ziriwa. Agambye nti batayinza kwerabira kwe kuba nti abantu bano baatuuka n'okubateekateeka wali mu kulindirira okugenda oba takyabuka katu bataddamu kukwata amasimu gaabwe. N'atugamba mwetegeke ssaawa 2 ennyonyi ya check-in ya ssaawa 7 ennyonyi ya ssaawa 11 ne tukola ki ne twambala ne tulinda Abudu nga tajja. Ekyatuukawo tebampa tiketi naye nga yo feke visa bagimpa ku simu. Ekisinga okupalamu kwe kubanga bagezaako okubira endulu eri bekikwatako ne bakwata Nkyala Sekiranda banyiddwa nga Silivia Nampijja bwe balizanga ssente n'emmotoka kyokka bwe twogerera yibulwa ali abutaala. Ne ku simu ye kwe nateeka essente zange ez'ekikazi ez'ekinaku n'abaana bange essaawa zino tebasoma lwa Nampijja n'Abudu. Essaawa zino batugamba nti bamutadde ku CPS. Bano bategeeza nti wadde bawe kubaane ery'okubuzaabuza fayiro yaabwe okulaba nga tebafuna bwenkanya. Bagamba ebya Room 19 tebikwatagana na musango guliwo ssaawa zino. Ne tutuuka era omusibe ne bamugamba atwegaane. Naye ng'ebikokola biringa mutwalo mulamba kubanga ne bwe twatuuka ekasanga ti imagine twasuzaawo busuzi omusibe nga tusabye busabi naye tugenda okugjayo omusibe motoka ne bagigaanira. State Antony n'atulyaza amaanya ng'agamba omukazi talina musango n'omusajja Abudu ne Silivia ddala nga be baatubba. Bategeeza nga mu kiseera kino ebyera bwe bayinze olw'okubamu ensimbi ezabagibwako baali bazibula ate abandi basingayo poloti zaabwe. Baneenyina obulumi olw'abantu abo. Nze gwe mulaba abaana bange tebasoma batudde butuuzi. Nebo order from above webe bayamba lwaki ffe tebatuyamba. Naye ffe okubeera obulungi okwaffe kuganye n'akatono ke tulina kati tutambuza bigere omuntu n'otambuza ebigere okuva ewaka kubanga oyagala genda kugoberera fayiro n'otuukayo ne fayiro zennyini ne zibula. Tusaba busabi, tusaba maama Nabbanja, tusaba Pulezidenti Museveni kubanga bakozesa order from above. Fa order from above tetumumanyi. Basaba obuyambi mutuyambe tufune obwenkanya ffe tuli bakazi banaku. Rashid Katendo mukolwanirira abantu bano avumidde ekyabakozi ba gavumenti okwerimbika emabega wabamenyi b'amateeka tebatulugunya omuntu wa wansi. Omuntu wajjanga alina ssente n'ayambibwa owa wansi n'asigala nga tayambiddwa nga tawangula musango ekikolwa ekyo nkivumirira nnyo. Kyokka omuwagizi wa poliisi mu Kapuliyano Patrick Onyango yalambulula ku nsonga eno nga bali ku Omuyiggo ogwa Sekiranda. Gavumenti n'atugamba nti ono gwe twakute nga twasanze nga avuga motoka tumuwe bonde agende motoka esigale. Yakubiriza abantu okubeera abegenza ku bantu abagamba ogende bweru okuba ekirenga balina kuyita makubo matuufu. Ng'amaze okukakasa nti kampuni eno eri registered mugende ku Ministry ya Labour. Bisande Mutyaba yakusakidde Green ku Bukedde TV. Kale nno abantu bangi nnyo sibamanyi bw'otunuulira obwakatikkiro bwa Kawumpuli butwala ebifo byonna nga n'olaba ekifo ekikulu Ttonda n'olaba ekifo Ggulu n'otunuulira Ssese kubanga yeri Mukasa
Mu kitundu kino tutuuse n'emboozi yaffe ey'oguggwa teguba mukango. Olwaleero twatunuulire obuyiiya bajjajjaffe bwe baakozesanga mu kukaza ennyama n'efuukira ddala omukalo. Kino baakikolanga butadiibuuda nva. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige. Bajjajjaffe balina engeri nnyingi ze bateekateekangamu ebyokulya. Mu kino enva z'ennyama baziyiza engeri y'okuzikalirira omukalo ekyabayambanga okugikuuma okumala ennaku eziwera. Omukalo y'ennyama eyakalirirwanga n'ekamukamu amasavo oluvannyuma n'esibibwa mu ttu ly'ebyayi n'ewanikibwa ku kibanyi ebbugumu ly'effumbiro lyongere okugikaza obulungi. Omukyala ye yagisibanga mu ttu, omwami n'agiwanika ku kibanyi nga ne bwe yabanga ayagalayo ettu ly'okufumba yagambanga bba n'amuwanulirayo. Edda ensolo zaalinga nnyingi ng'abantu bayigga, kaakati ennyama n'etuuka waka nga nnyingi, kale baagikaliriranga ne bagisiba mu byayi ne bagiteeka waggulu w'ekyoto. Abantu n'abeera nga alina omukalo gwe olugero baaluteekerawo kyalina omukalo taseerwa mbisi ne bagikalira neekala negwembula n'akatonya konna. Ate mu nsanja ezo ennyama enjigge teyabanga nsava kubanga ensolo eziyigirwa zidduka nnyo okuzikwata tezaasabuwalanga. Kati nga bw'ogyeta okugikalirira eyanguwa okukala. Okugikalira kwe kufuuka omukalo. Ye anti bw'ogikala ogimeketanga embiringi kuba bwe bayakala ate ng'ennyama eyo erimu akawunga bolaba akakati kakaganda. Ennyama y'omukalo eno basobolanga okugiryanga eri yokka, ate abamu bagiteekanga mu nva z'ebinyeebwa. Oba ku kinyeebwa nga bateekamu, oba ntungo nga bateekamu, omukyala ateekamu ng'afumba. Oluusi yasanga yamanya okuginyika n'aginyika bulungi n'amanya nti ekkakkanye n'agisiba mu kasepiki oba yalekamu akalagala mu kasepiki ne kaba ng'akawumbu era eddamu nereeta supu ng'oli baba teyalina binyebwa gyateekamu naye ngesa kukuumira mu binyebwa nantongo. Obuyeeya buno bwayigirizanga abaali bakyali mu myaka emito okwetegekeranga ne balema okulya emmere ennuma. Obuye abagenyi abaatuukanga akawungizi kati wali nva zakukozi ne basalawo okweya ennyama ne baginyika n'ateeka mu kale nga yawanya amanyi okuma amazzi agajja mu kanyama akanaawomera omuntu. Nga omukyala tafumba mmere ennuma gwalinga muziro, era omukyala bw'atuuka nga wamuwasizza nga atandika okusimba enva eza buli kika. Omukazi yabanga n'abaana be ng'asiba ebintu ebyo, namukasa mpa ekyayi yonkwatyeko wano asobole okuyiga, kati ebinaku byebatakyakola. Kigambibwa nti ennyama eno singa yalinga esibiddwa mu mukalo gwasobolanga okumala ebbanga nga tegwonoonese. Naye n'ennyama eyo engeri nti ekazi etutte ebbanga eyinza okubaako omwezi ku kibanyooko, nyomalako esabbiiti ebbiri ku kibanyooko, olw'okubanga yafunanga ebbugumu nga tesobola kwonooneka. Bo baamanya nti tukuuma tutya ekintu kyaffe okusobola obutooneka nga tukireesa waka. Era wabona okuyiga okukalira engege. Zeesalapi omukiibi agamba nti buli kika kya mmere kyawoomerangako ng'oggyeko akawunga. N'akoomba n'engalo olw'obuwoomi bwebaba bamufumbidde. Omukalo ogwo gwawoomeranga nnyo kuno ogwa lumonde n'ettuuki. Muzeeyi Stephen Senoga Musaalarwe agamba nti kano ke kaseera abakyala batukize enkola eno ey'okukaza ennyama baleme kudiibuuda nva n'okumalawo ekyokubulwa enva mu maka. Kati ng'awakati wasobola kuggwa kigambo kitibwa ono mu Buganda kyalinga kya Kibwe n'oleeta emmere ey'omunyo ng'okira ogireeta otya. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige.
Olupapula lwa Bukedde lusaba okuludde ttu eri abayizi abagenda okutuula ebibuuzo ebya P7 ebyakamalirizo okutandika n'olunaku olw'enkya olwa bbalaza. Bano bakuleetedde ebigezo eri abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu okutuukira ddala ku lunaku olugenda kuba lwakuna, byonna nga byakugezesa abayizi abanaabituula omwezi ogujja. Ng'ebulambali abayizi b'ekibiina ekyomusanvu batula ebigezo ebyakamalirizo ebya Olupapula lwa Bukedde lubateekeddekete ebigezo ebifaananyiriza ebyakamalirizo eby'okwegezamu ebitandika olunaku olw'enkya. Omukungu w'Olupapula lwa Bukedde Michael Mukasa Ssebbowa alambuludde ku nteekateeka eno ng'omuyizi wakubiba obudde obw'okubikoleramu. Agambye ebiteekeddwateekeddwa abasomesa abakugo mu masomo ag'enjawulo ng'olunaku olw'enkya bakutandika n'okubala ku lw'okubiri SST, ku lw'okusatu sayansi, olw'okuna basembyeyo Olungereza. Ebibuuzo bino bitegekebwa abasomesa abo nga bwe mbagambye abalungi ddala naye nga beesigamya ku nteekateeka y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisomesebwa mu ggwanga, ate era nga bafuba nnyo okulaba nga beetegereza enteekateeka ya UNEB ne baleeta ebibuuzo nga ddala bya mutindo gwa waggulu. Ssebbowa kinoganyiza nga abayizi abakozesa ebigezo bino webayitira waggulu mu bigezo byakamalirizo n'akunga abazadde abasomesa n'abakulira amasomero okulira Olupapula lwa Bukedde kusinisa lukome baggyemu ebigezo. Tetulina obwesige era tulina okukkiriza nti omuyizi azeekwata ebibuuzo ebifulumira mu Olupapula lwa Bukedde ku Mande n'olwokuna tayitira buyisizi mu ddaala erisooka wabula ayitira mu ddaala erisooka ku bubonero obw'owaggulu ddala. Mu ngeri emu abawanguluzi bakazannya Olupapula lwa Bukedde nga lujaguza emyaka 30 bwe kyanga lutandikibwawo, abawangula okutwalibwa mu kifo ekisanyukirwamu ekyamasaka Kalicho Resort okwerira kulamu n'abagola baabwe kyaddaaki kibafunikiddwa okukyala kwabwe. Bano bamaze ennaku 3 nga banyumirwa obulamu mu kifo kino nga bawerekerwako Godfrey Kigobero kosaamyeko akulira ebyevulu mu Vision Group Kennedy Mota. Bano banyumiddwa obulamu obwa buli kika. Akawungezi k'eggulu lwavudde ku kyemisana ne beekubira eddubi nga banyumirwa ku muziki. Abakulira ekifo kino nga bakulemeddwa Mase Ssemakula kitunzi w'ekifo babateekedde ekijjulo kye baaliridde ku misubbawo n'ettaala zibbaloni. Kalunaiti ogirabye? Ekyo mashina Omumakya bakedde ogwawulwa ekyenkya era olumaliza ne basiibulwa. Bano mu kuwaaya mu Bukedde TV asiimye ebirungi Bukedde yeebatuusizaako. Tugenda naye twadde tukyagala osigala. Ekirungi nnyo kino kawoyokeeko tubazze enteekateeka za Bukedde tuteekako wano eno mu Masaka Kalicho Resort. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Obutuufu tulidde tunywedde obutuufu zeseegoma nakuddayo mbadde nkyayagala naye munnaye keeka kaseera ndowooza tugende naye nga tweyanziza ababi n'abawuliriza n'abasoma Bukedde mweyongere bamunaye guno omukisa naffe tugufunyeeko. Twadde mu kuwuga, kunywa, kulya, kusanyuka, kuzina mazina kitambudde bulungi nnyo mu butuufu. Mase Ssemakula ku lwa Kalicho Resort asiimye enkolagana eno. Tuli basanyufu nnyo, mwebale era tusuubira okubeera nga tugendagenda maaso n'enkolagana yaffe nammwe. Era tubakubiriza mwesibe ku Bukedde, mwesibe ku Vision Group n'ebitongole byabwe n'ebirala ebintu byaffe nga byala biba by'amazima. Maria Nantumbwe ne muli wa John Bosque bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Olupapula lwa Bukedde myaka 3. Beera bulungi, weeraba.